Wenkoledde story eno nga ba TikTok abagenze e Masaka side za Welukaya okuziika mwana muwala manyikiddwa nga Kamabbe bambi basiiwuuse empisa era we batu ne basitula omulambo okuviira ddala omubuulizi wabadde mu kubeera nga asabira ne bagutwala ku ntaana bo bagweziikire. Lwaki kibaddewo ekiti? Okusinziira ku footage omu gwe sitanabeera nga nkuterako ow'abantu ddala nga abasiiwuuse empisa ba TikTok baneno balabiddwako nga basitula omulambo okuba mu ddiro nga bakyagusabira olw'ensonga mbu omubuulizi wamaze okubeera nga ayogera ebigambo byayogera n'agamba katuweeko nnono nga womanyi bannabyabufuzi abajja wa we baziikira ngeri gye tuli mu kaseera ka byabufuzi ayagadde okubeera ngeri abantu abadde bakuŋŋaanye ayiseewo akungubage on top of that ayiseewoko n'obubaka obw'okusaba akalulu ekinyiiziza ba TikTok era we batu ne basitula omulambo gujja mu kiddala we babadde bagutadde ne baguddusa paka ku ntaana. Obuzibu bujjidde bubadde wamu nga ku bonna basituddewo omulambo guteeka eno wali ku ntaana omubuulizi ne bamulekayo n'abasigadde ne babalekayo nga kubani nabaleese omulambo eno ku ntaana tekuliiko yali aziise mulambo tekuliiko yali asabidde mulambo gwe bagenda kuziika. Wenkoledde story eno nga bakyali awo bamagaamaga ate nga balina kuddayo beegayirira omubuulizi bamugambo wayi vaayo eyo ffe tetugenda kukkiriza bannabyabufuzi kwogera katuuti ka mwana muwala azze kufa ate yatandika sabirawo byabufuzi kati nga begabiyirira mubuulizi ajje no ku ntaana amusabire basobole mmuteekayo kubanga ku bo nga tekuliiko n'omu yali asabisizza mulambo basobole okuguteekayo omulambo bagulina ku ntaana we bali naye omubuulizi bamulesseeri omubuulizi naye yasigadde atudde olw'ensonga bo bennyini be basiiwuusa empisa era we batu ne basitula omulambo gujja we babadde bo ne baguleeta eno ku ntaana gy'alina okubeera nga aziikibwa. So far embere badde ya bunkenke however ne wenkoledde story eno right now nga bakyali ku ntaana n'omulambo batubidde nagwo kubanga tekuliko n'omu yali asabidde mulambo nga baguziika. So far embera bwetu bweri naye nga ngenda making sure nti nkuleeta updates na buli kimu ne footage omutuufu osobola okulaba embera nga bwebadde embera ya bunkenke embera ya maziga embera ya kunyola oluvannyuma lw'omwana okufa kyokka ate nga neefayo n'omwana yabasawo okubeera nga bamulagajjalidde nga bo bagamba basooke babaweeko ku ssente bakwate ku mwana ono mu mbeera gye babadde bamutwaliddemu.